Kyagulanyi ekimuleetera okwogera ebyo amanyi nti anoonya sympathy. Nti banaamutwala mu kkooti kakati Mpuuga ataalabike ng'omubi ye Kyagulanyi alabike nga tolaba bantu temukooti gwe ebyo baamanyiira abamu kwewamba ne babasiba seeno egenda kukyukakyukamukko mu ngeri gye badde etambulamu. Mu ngeri gye badde etambulamu kati kitegeeza Kyagulanyi alina okugenda akole statement ewa obujulizi obulumira ddala Mpuuga. Kuba tubadde tunoonya abantu abeenyigira mu bijambiya eby'Masaka. Kati kitegeeza nti Mpuuga ye yeenyigira mu bijambiya bino. Wabula bw'amala okubyenyigiramu ate n'awaayiriza bano. So kati Kyagulanyi ajjanga witness. Agenda kusooka akole statement ku poliisi erumiriza nti ddala nze nja kuyimirira mu Kaguli Mpuuga mulumirize nti yali emabega w'ebijambiya. Ajjanga witness osooka ku poliisi okola statement. Olina okukola statement. Kubanga witness oba omujulizi mu kkooti aba alina statement gye yakola ku poliisi. Kyeba olaba nti ayimirira mu Kaguli ne bamusoya ebibuuzo mu statement ye eyo yennyini. Kati ate nkutegeera. Kati ayina osooka n'agenda ku poliisi n'akola statement ku ebyo bye yayogedde ng'abiwaako obukakafu nti yabyekakasa then ne bamuteeka ku witness list. Kakati bw'amala okubiwaayo ku poliisi nga obukakafu we buli poliisi egenda kunoonyereza. Bw'emala okunoonyereza ekwate Mpuuga emusimbe mu kkooti emugatte ku Ssewanyana. Kakati Kyagulanyi ajja alumirize. Okitegedde? Bw'anaamala okulumiriza Ssewanyana naye statement agenda kuddamu naye Ssewanyana akole statement wadde ali bweru ku bbeiro. Agenda kola statement ku poliisi. Okubeera nga otula olunaku olwaliro nkwaniriza nnyo okubuuzaako nti osibye otya afunye okusomozebwa nkusaasidde nnyo sotuka ku bwanguzi nkuyozaayoza. Nyina pulezidenti w'ekisinde ki Buganda First ye Kanso Hassan Nsubuga. Agenda kubuuza tugenda kwogera ebigambo specifically 100% bya bufuzi. Kanso buuza abantu. Ndabuuzaako amaanyi tekamu amaanyi abatulaba ng'omazeemu amaanyi bati abatulaba era abatuwuliriza mbalamusiza nembeyaniriza ku puroguramu eno ne ku mukutu guno gwa MS Media. Mutuwa obulango omukutu muguwa obulango gusobole okutambula. Emikutu gino giyimirirawo ku bulango ebiseera ebisinga obungi kubanga buli we mutalanga ate abakozi basasulwa amafuta airtime data n'ebirala bingi. So mutuwa obulango tulabe ng'emikutu gino gibeerawo ate we gunaavaawo nga oli akkubira Kanso MS Media yalagawa kale tukyagira naye nga toleese ssente. So mutuwa obulango akamwanyi mukaleete ensonga zitambulye eddala bulungi. Ssebo weebale nnyo okunkyazaako wa. Tweyanziza nnyo tweyanziza. Natalina bulango naye ng'olinamu ku ssente osobola otuteeka ku nnamba eyo dollar beriko for feedback. So giteekako akasente n'ogamba gano gabatambuze enkya. Ate naawe oyinza okuba tolina bulango naye nga oyina abamu babyabufuzi olanga kintu kyo naye ng'oyagala kwetuukira wano gwe kennyini weeweereyo bye weetaaga ojja kujja wano era otuule ku wano wentudde ensonga zitambule. Tweyanziza nnyo tweyanziza. Njagala tutandikire Makerere Kavule. Waliyo ki? Badde sinaba kutusisinkana oluvannyuma Kyagulanyi yakola statement eri eya Mpuuga y'omu ku abo abasiba Ssewanyana ne Sseggirinya mu kkomera. Ssewanyana naye najja n'akikolamu stamp nakkiriza nti kyekyo. Statement eno lwaki Kyagulanyi olowooza yagyogedde kwa yali omumyuka ye mu Buganda era yali leader opposition we? Kakati nze ndi president mulamba w'ekisinde ki Buganda First. Buganda First tetugatta ebibiina byonna era tetwagala nnyo tetwagala kuwulira bino interest zange z'NRM na Museveni oba za Nuupu na Kyagulanyi ebyo twagala biwulira tuvumirira abantu abali mu kiti ekyo. Abantu abali mu capacity bwetyo babeera beenoonyeza byabwe tebabeera ku nsonga z'abantu. So nga ffe ze twesibyeko walaba juzi abayinale bakuba olukuŋŋaana ekiboga eyo Dr. Kefa ne banne ne bagamba nti Buganda for Museveni. Kyo kikyamu. Kikyamu kya bujega nnyo omubaka wa Parliament ali ku ddaala eryo
n'okunganya babaka banno no bateeka wali nti Buganda Form 7 kati Buganda Form 7 for what abantu bagenda kufuna muki kubanga gwolaze nti nno mmwe muli ku Museveni President Museveni ng'omuntu n'ekibiina kyammwe ekyenaremu n'engoye zammwe ze mwambadde n'osanga owa Nuupu ku Kavule nti Nuupu fo Kyagulanyi oba Buganda fo Kyagulanyi okitegeera kati awo siwe tuli ffe tuli kubo kimu nti abantu ba Buganda bafunyeemu ki mu byobufuzi ebigenda mu maaso walaba wano juzi nga Katikkiro ayisa abaka ba Parliament abava mu Buganda bonna yabayita wajja abantu abajja tebali ku executive ya Kabondo ka Buganda ogamba wano mu lukiiko lwa Buganda luno lwabaddewo wiiki eno yennyini wajja ni nani Alani Mayanja wajja n'Alani Mayanja teyajja wajja ono yajjayo muyingo yani Sekitoleko ne Nalukoola bokka ninga bayise babere mu olukiiko lwa Buganda nga ababaka ba Kabondo akava mu Buganda bategeere ensonga ezigenda mu maaso abantu ba Buganda nsonga ki ezibanyiga kuba tebazimanyi tebazifaako ne Muwanga Kibumbi yennyini teyajja kyenkugamba nti bano ebintu bya Buganda babivaako dda bo bali kuki ensonga z'abantu bazivaako bali ku byabwe ebibakusa ng'abantu so ffe ebyo tetukkaanya nabyo kubanga bikyamu tugamba nti abantu ba Buganda banyazamanyiziddwa ebbanga ddene wano mu Buganda abantu ba Buganda abasoba 50 baafa nga bafiira wano 90% abantu abaafa 7 bayogerako mu Museveni Damasia Disidi 50 bafiira wano era mu Buganda wano era obuwanga bw'abantu eruwero bwogenda Kiboga Lwamata Luddawo Ekyankwanzi Mubende eyo Kasanda obusanga ng'abantu baafa wano mu Buganda naye ate ffe tusinga okusigalawa ffe tusinze okusigala emabega mu byamalwaliro mu byenjigiriza mu byobulamu enguudo abantu okunywa n'ebisolo amazzi okugabaganyizibwa ku mataka so kyobola nti twabaze ekiwandiiko ekinene nga Buganda First kyetugenda okwanjulira President Museveni n'abakulembeze b'ebibiina abalala Bobi Wine n'abalala nti ffe zino z'ensonga ze tutaddeko essira mwe abaagala okujja mu buyinza era ffe tuli beetegefu nga Buganda First okutambula na buli mukulembeze yenna aliwo nga ye president ali mu buyinza oba Museveni aliwo oba Kyagulanyi oba Wajjema oba Akena oba Mau tuli beetegefu okutambula naye kubanga ffe okugaana okutambula n'abakulembeze abazije mu buyinza y'ensonga lwaki nti tusigaddewa emabega ebitundu ebirala bigenda ne bitambula n'abakulembeze abaliwo era ogenda okulaba nti wadde Museveni afuna obululu mu Teeso oba Ebunyoro oba naye abufunayo ng'era abantu b'Eteeso bafuna ki obuweereza so tetwagala nnyo bantu kubeera awo nga bali ku bintu eby'obuntu kakati nga nzijja ku kino ekyabadde Makerere Kavule era bw'otunuulira ebiriwo Kyagulanyi ayogerera ono ebigambo n'Empuuga n'azza bali buli omu asikaza wuwe buli omu alwana kulaba nsurvivinze ntya mu mbeera eno mu kalulu kano akajja nze mbaddewo ntya nange ndi nga Mpuuga nange ntonde kuba Mpuuga kyemmanyisa yonna agenda kulangirira ekibiina naye bw'alangirira ekibiina ayagala nange nfunyeyo ababaka 5 mu Buganda oba 10 nange mbafunireko ssente z'omuwi w'omusolo kuba nga ye Kyagulanyi zaakola ki nga Bobi Wine zaafuna wali kubanga ne Bobi Wine zaafuna tezina kye zigasa bantu zigasa ye n'akakundi kakamwetoolodde ye Rubongo ya Katana Basenyonyi bani bezigasa tezina bantu bezigasa ba mu Buganda towulirangawo nti obumbyo obusatu n'obukadde olusanvu obujja ku kitebe kya Nuupu buli mwaka nti bakutteko miliyoni 2 ne bagulako emifaliso ne bagitwala mu ddwaliro ly'e Kasangati oba ne bagamba nti ng'ababaka ba Nuupu twekungaanyimu emitwalo 2 tuli 5 mu 7 oba 5 tugende tugulireko eddwaliro ly'e Butambala Health Center 4 tugiweeyo emifaliso oba mama kit eziyambako abakyala mu kuzaala tewali beefaako batya bokka kati bino ebiriwo nze Nuupu njibaddemu njimanyi era badde okiraba wano bulijjo nga nzija njogera ku Electoral Commission engamba Electoral Commission eyo nfu era nabo mbadde nkibagamba naye ne baga nti Electoral Commission gye mukyusa temugikyusa nga Kyagulanyi oli mu kasengeko ne weggalirayo ne babi naga kati njagalako ono gundi gwe njagalako ono njagalako sebu nawe nojja n'olangirira ebyo naye era kye baakyusizza kye kimu kyennyini era ekibaddewo tekirina njawulo tewali basebuufu be baleseeko era bagenda kujja bavuganya kye tubadde tulwana nti yasigaddeko
era agenda kujja mu kalulu era avugayo ani Walukamba ndowooza yekka gwe bagyeko ssente kubanga basigadde ba Edika yabula bani bonna basigadde Walukamba balwanyaga bonna basigadde gwe baleese ono omukyala Harriet Chemutayi ye yekka ndowooza gwe bakyosiza abalala bonna basigadde kukyo tewali byasenga budde mu ngazeemu ng'owembaliga kwano ow'envunza era tugenda kuddamu ekyo kino kyekimu nopu kyegenda okuddamu era so statement ye ekisooka statement ye yabadde nfu yabwewussa yabutaliimu era yakijega nnyo nze kunze nganze nagirabye nga yabutaliimu n'abantu ba Buganda bonna ne bannayuganda bonna kubanga ekisooka tebalina bukakafu kwekyo talina bukakafu bwe yaleese kubanga bw'ovaayo kati yakyogedde lwatu nti Mpuuga gwe wasibisa Sewanyana ne Segiri n'okirekaawo naye wabadde olina okuleeta obujulizi obukakasa obwenkukunala okitegedde abantu bwe batasobola kubuusabuusa naye ddala kituufu kino kyekino kuba ndabye abantu bangi ku mitimbagano nga batandise okugaa nti ffe tulina bwino ffe tulina kye tumanyi ffe tulina kyokka abantu be boogerako bakyalina n'emisango mu kooti yajijja kusegirinya kubanga ye yafa ne Sewanyana musango kyatamba ne banne abalala baliko ku musango kakati mwogera ku musango oguli mu kooti nga wakyaliwo obujulizi gavumenti bwenoonya kakati ojja kusanga bano bennyini ababyogedde nga bakwatiddwa batwaliddwa mu mbuga z'amateeka baleeta obujulizi gavumenti kati Kyagulanyi agenda kufuuka mujulizi wa gavumenti kuba gavumenti bulijjo ebedde enoonya obujulizi bukaka buluma bano kati Kyagulanyi agenda kufuuka omu ku bajulizi nye Sewanyana ate yennyini ali mu kooti ate naye yennyini alina okubaako byayogera nga ate nabyo bujulizi obumuluma oba obumujjako museye muvunaana okitegedde anti babyogera lwabiri kweyagaliza kati ayagala ayonoono kubanga ye alaba akifunamu ate nga naye talina kyakifunamu saawa eno Kyagulanyi bwe mutunuulira bwenti ng'ayogera mutunuulira ng'enkoko gye basazeeko omutwe nga namu bulungi ne bagita n'etambula talina kiddako talina kyaso n'epapala bupapa zigende tomera buli kyesanze kubanga omutwe kuba tekuli kwe kuli amaaso agalaba ate kati bagugjeeko okitegedde kubanga talina kiddako Buganda First kati ngaffe tubakubye bannabyabufuzi bonna ne tubalaga nti kati abantu baagala buweereza tebakyayagala bino simanyi gundi yalina amasannyalaze simanyi gundi yalina amasannyalaze ogajja ku bantu amasannyalaze tegava ku muntu sekinnoomu gava ku bantu abangi ebigambo bino bye yayogedde mukulabako yabyogeredde mu mutima ki mu mutima mubi omutima ogw'obukuusa ogw'obutayagaliza ogwenge ne fitina okitegeera kubanga nze Mpuuga siina nnyo kye mwagalako nti oba kino oba naye naye mukulembeze nga abakulembeze abalala mubaka wa palamenti ate memba wa kibiina ekya Nuupu tanaba kukivaamu tanalangirira nti agenze okitegeera so waba mubakawo mbeera ki gye muba mulina okukolamu bw'abanga temukyakwatagana kati omulinda agende bakagabo bagenda bajimerwanga n'abalala banzi bagenze n'abalala bakyagenda tulinda banaatera okulangirira mu mwezi ogwo ndowooza guno nga guggwako guno gwennyini nga guggwako ogwokutaano mujja kubalaba so yakyogedde mu mbeera ey'okwagala okwongera okusiiga oli ettoomi osobola okwagala okulumya amatiya ku kyomwogerako ate n'owunzika ng'oyambye muyambe kubanga abantu bajja kugamba by'omwogeddeko bireeteko obujulizi nga tobulina okitegedde era walabye Sewanyana engeri Kyagulanyi yayise Sewanyana bikakase jangu byogere Sewanyana ne yeesikamu bulungi ng'ono ye teyakireese kukikubawo dda era abakulembeze babamu baavaayo nga batulambula bangi naye nga twebuuza lwaki tusibwa ate constituency ziri eri okitegedde agezaako vuga akatako kirese naye era yagaanye okubeera ku kolansi yasigadde kataka bw'otunulya statement ye kubanga yabadde agamba onjogeze ebintu bye siinaako bukakafu kibadde amanye ekiyinza okuvaamu okitegeera kakati Kyagulanyi olw'okuba takyalina kiddako takyalina kyagamba abantu babalimbye babafeze emyaka 5
jonna gye babaddewo nga balimba bulimbi bantu tebalina kye bakoledde bantu tebalina kye balaga mu bukulembeze nga ye omukulembeze akulembera ababaka ba parliament talina kyalaga mu ba mayors bakansala bonna bakoze majani merere kati agezaako okwagala okwekomyawo mu bantu ekizibu kuba ne woba omulaba face ye expression ye ya face ekulaga eraga omuntu ali wakati mu kusoberwa okw'amaanyi ali wakati mu masanganzira nzire eno ntambule bwenti obankole katayina kiddako tamanyi kiddako bobo omulaba mu njogerayo era nze musaasira nange nga mukulu Mpuuga bwe yagambye nange musaasira kubanga tamanyi kiddako ngenze kyenjagala okumugamba n'amagezi genjagala okumuwa ekisooka amanye nti parliament yonna eya Nuupu n'ababaka abaliyo bonna bafu betaaga kuyiwa kubanga ababaka be bonna balyake okuva ku loopu okutuukira ddala ku babaka basembayo wansi bonna balyake era sente za gavumenti bazifuna including loopu yennyini tebiriko nagundi oyo bwino waali tujja kumuleeta mu kiseera ekituufu so bonna balyake kati balina kye bagamba bantu wabula kye balina okukola kudda buzzi bbali bw'aba ayagala kudda ngulu setumuwa amagezi nga Buganda First nze nga pulezidenti w'ekisinde ekya Buganda First muwa amagezi bw'aba ayagala kudda ngulu aleeta abakulembeze abapya bonna okuva ku babaka ba parliament bonna abayiwe ayiwe bakansala ayiwe ba mayors ate abakulembeze baleeta abagatte mu kisinde ekyaffe ekya Buganda First tomubuulire biki ebirumaki abantu era ebintu abitadde mu kiwandiiko bwe nabo batuyise tujja kugendayo ekiwandiiko tukiba kwange ne Pulezidenti Museveni naye tugenda kugendayo naye tukimukwange ffe zino z'ensonga zaffe ng'abantu ba Buganda NUP tekozeeko wadde 1% eri mu 000 ababaka be bonna bakansala be bonna ba mayors bonna bali ku 0.0% era kikulaga nti ababaka bano olw'okuba nti no bali mu kwefaako bokka y'ensonga lwaki olaba nti ne Buganda mwe muva mu lukiiko nti babayita ng'olukiiko lwa Buganda si lwa byabufuzi nemwe mujje bannabyabufuzi ensonga eziruma abantu kubanga ekituufu temuzimanyi kati kwobadde kwekangabiriza nga balinga bagamba gwe Katikkiro tolina kyotugambe ensonga eziruma abantu tuzimanyi bwe muba muzimanyi lwaki tezikoleddwako okitegeera temuzimanyi y'ensonga lwaki Katikkiro abayisa ate mulina n'akabondo akabagatta ng'abaka bava mu Buganda kiki ekyabaganya okugenda mu lukiiko lwa Buganda nemutegeera ensonga ezo kati bategedde nti nkugambe nti bano ababaka n'ababaka ba Nuupu bonna n'abakulembeze bo bayina engeri gye bakolamu ebintu byabwe kati baga bwe tunagenda eri ate balumbuye ne badda kuli ne batuvuma kuba bakimanyi nti balumbuye basiba Katikkiro nga bamuvuma bavuma baminisita ba Buganda bavuma abakulembeze bonna bali mu Buganda babatyoboola babalengeza babafuula kizanyiro kati bwe banaagendayo baga ate tunagendayo ate balumbuye ne bajja ne batuvuma abantu eri tebatulabe bubi naye njagala okubategeeza nti ate mugenda kugwa kati kuba kati mwongera kwekuba musumaali inchi 6 mba mbadde mu inchi 4 kati mwongera kwekomerera inchi 6 kati ebigambo Kyagulanyi yayogedde bikoleraani opposition government ebigambo byayogedde bikolera oyo gwe yabyogeddeko Mpuuga gwe yabyogedde kuba yabyogedde ku muntu Ssekinnoomu kubanga Mpuuga agenda kutwala mu kooti nga bwe yagambye tobulina obuleeti ogenda kuba obulina naye bo bano Kyagulanyi ekimuleetera okwogera ebyo amanyi nti anoonya sympathy nti bwe banaamutwala mu kooti kakati Mpuuga ataalabike ng'omubi ye Kyagulanyi alabike nga tolaba bantu temukooti gwe ebyo bamanyira abamu kwewamba ne babasiba abalaba balidde sente za gavumenti kuba bano Basegirinya ne Sewanyana kiri mu lwatu batwala sente za gavumenti nga bazira okuziira nga Kyagulanyi yababuzaabuza ezo miliyoni olusanvuze baafuna buli omu Kyagulanyi ne Sewanyana ate ne balemererwa okutuukiriza ebyo bibakanya n'aba baba wa sente Segirinya ne Sewanyana ne balemererwa okutuukiriza ebyo ebisibwa bano ba Edi Mutwe bano kwata sente za gavumenti ne bazitwala oli tasobola kuwa sente ze manyi Matiya waliyo abantu abeerimba oba oyita wali ku Bank of Uganda olina ayimirira nagandi sente eziri omwo mu Bank of Uganda oziraba zonna zange kati omanya nti omuntu oyo aliko ekikyamu bwe ziba zoyingira omanyi nti Bank of Uganda tebakukkiriza na kuyimirirawo wabweru kumala dakiika ziwera 3
Nebo imire musuka ku. In fact bandi baba ina negeze. Omusirikale asobola okola ki? Okujja nakugobawo. Lwaki? Kitege ekyo kashimala okulaga nti sente eziri omusizizo. Ziriko bananyini bazo. Ziriko bananyini bazo. Kati nanyinizo bwazijjamu n'azikuwa. Oli nakugamba nti azirye kubanga zaffe za muwi wa musolo. Sebo. Ojja kuzirya ebinavaamu byebyo. Edi Mutwe baafuna wano sente. Sente ze yafuna zisoba mu kawumbi oyo Edi Mutwe. Ii, naye sente ze yafuna. Zizibire zibaleetera bino kati golo zabasiba kubba sweta. Esweta oli asobola okuteekako omusango gwa hayiro balinga wabba sweta. Hiyo naye bateeka ku mpuuga. Ibi si bituufu. Si bituufu. Naye bo bennyini baalya sente zaabwe kakati si ekiseera basasule. Kubanga mulidde sente z'omusajja mumusuubiza mission ze mwagenda okola emyaka kisanja kiweddeko munazikola mu kijja. Budde butambula. Mwazikwata na mukalulu kalinga tekanaba na kutuuka. Kati mumaze okuzikwata. Omusajja alinze omwaka ogusooka. Kya mission zi tujja kumaliriza ogwokubiri. Kati jige emyaka egiri emeka 5 giweddeko. Tewali kyalaba kitambula. Kati abayina kola kyajja besasuza bwati. Okitege. Kati ku nsonga ya mpuuga eyogamba nti Kyagulanyi yeetaaga kutwalako mu ddwaliro nakukebera watuyinza omuluuzinga mbudde nga bukyali kiraba otya kituufu. Kituufu Kyagulanyi yeetaaga mu ddwaliro bamukebera obwongo oba bukola bulungi kubanga omuntu agamba era kyobolaba nti ffe twasoma amateeka naye omuntu akulimba nti yagenda mu ssomero n'asoma amateeka kati ne diguli ye gye yagaa nti yagifuna mu mateeka yeetaaga okunoonyerezaako. Diguli gye yafuna Cavendish yeetaaga okunoonyerezaako olw'ensonga ebigambo bye yayogedde ng'oli muntu ali nnomo ne woba tewasoma amateeka naye ng'omanye ekisobola okuvaamu mu mateeka tosobola kubyogera kubanga ate kati ye eyasomako kko n'amateeka nga yeetooloddwa n'abo abaga nti baasoma amateeka naye nga tetubalabangako mu kkooti. Nze mbadde mu makooti gonna naye tuyina Secretary General agamba munnamateeka alina ne masters. Tetumulabangako ng'alina n'obuwabuzi bw'atuwa mu kkooti nti oba naye mwandikoze bwane iyo bakeesi ntwadigibuze bwe tuti wabula yatusangayo busanzi n'atuula wali alagenda mu maaso. Okitegedde kati oba wetooloddwa abantu abaga nti baasoma amateeka ne Ssenyonyi naye diguli mu mateeka nga tebasobola kukuwabula ku kintu ng'ekyo naye ogenda musajja wandi ogenda hogera bodi naye kino tekijja kukola kubanga tokiinaako ki tokiinaako bukakafu. Anti kati bamutwala mu kooti kati bulindi kubanga obukakafu kati yali badde teyeetaaga kubutwalana mu kooti yandibadde abuleetaawo nga bwe yadde alumiriza Ssewanyana nti yogera nga bwe nkugambye bwe boyogera nga bwe kyali yogera nga bwe Ssewanyana ye ataasomako wadde teeka nenaga kino nkibuukamu ntya kale kaadi yo njagala kubanga naye nkibuukamu ntya nkakasa nti Ssewanyana singa babadde bamugambye nti bw'okikubawo kaadi ogifuna yabadde ajja kikubawo naye yabadde naye tali sure wenkikubawo yo kaadi ne batagimpa. So implication yakino yo defamation akimanyi nti defamation teyina nnyo kyegenda kumukola. Implication yakino mu mateeka eyina kyesobola okukyusa mu keesi ya Ssewanyana mu mateeka. Watula byongambye nti Ssewanyana asobola okujja ng'omujulizi ate era ng'omuvunaanwa. Yewako obujulizi either obumwejjereza oba ne bumwongera omunnyika. Kyagulanyi bye yayogedde ekisooka biraga keesi eno egenda kukyukakyukamukko mu ngeri gye badde etambulamu. Mu ngeri gye badde etambulamu kati kitegeeza Kyagulanyi alina okugenda akole statement ewa obujulizi obulumira ddala mpuuga. Kuba tubadde tunoonya abantu abeenyigira mu bijambiya eby'Emasaka. Kati kitegeeza nti mpuuga ye yeenyigira mu bijambiya bino wabula bw'amala okubyenyigiramu ate n'awaayiriza bano. So kati Kyagulanyi ajjanga witness. Agenda kusooka akole statement ku poliisi erumiriza nti ddala nze nja kuyimirira mu kaguli mpuuga mulumirize nti yali emabega w'ebijambi. Ajjanga witness osooka ku poliisi okola statement. Olina kukola statement. Kubanga witness oba omujulizi mu kkooti aba alina statement gye yakola ku poliisi
Kyebola banti ayimirira mu Kaguli ne bamusoya ebibuzo mu statement yeyo yennyini. Okay. Kati ate nkutegeera. Kati ayinozo kanagenda ku police. Nakola statement. Kwebyo byayogedde. Ng'abiwaako obukakafu. Nti yaye kakasa. Then bamuteka ku witness list. Kakati we bwamala okubiwaayo ku police. Nga obukakafu we buli police egenda kunoonyereza. Bwe mala okunoonyereza ekwate empuuga emusimbe mu kooti emugate ku Ssewanyana. Kakati Kyagulanyi ajalumirize. Okitegedde? Bwana amala okulumiriza Ssewanyana naye statement agenda kuddamu naye Ssewanyana akole statement wadde ali bweru ku bail. Agenda kola statement ku police. Addemu akole ne statement mu kooti. Gavumenti egenda kwata Ssewanyana. Bino byonna kati buli ekigenda okuvaamu. Ekigenda okuvaamu. Gavumenti ejjeko Ssewanyana emisango gye yalina. Afuuke omujulizi alumirize empuuga. Wakati Kyagulanyi agenda kuyambako state okutegeera baani abaali emabega w'ebijambiya. Baani abatta abantu b'e Masaka tugenda kubazuula. Katugenda okuzuula abantu abatuufu abaali emabega waaki w'ebijambiya. Era Kyagulanyi bw'aba naye ayina eyamugamba nti mpuuga yali emabega w'ebyo era naye ajja kumwogera naye gavumenti emukwate. Era naye akole statement naye atwalibwe mu kooti. Tekigenda kukomaawo. Tekigenda kukomaawo. Kubanga mpuuga ye agenda kuwaaba omusango gw'okumwogerako kalebule. Naye Kyagulanyi alina okukakasa kooti nti ono si kalebule. Bituufu. Kati obujulizi obwanaleeta mugambye bwe bugenda okuvaamu okukwata mpuuga agende mu Kaguli annyonnyole engeri gye yatandikamu okutema abantu ebijambiya. Bwe tugenda mu musango gwa defamation ogwa mpuuga Kyagulanyi ajja kujja agaye bannange nabadde sisala bigambo. Era mpuuga bw'ataguwaaba ogwo omusango nga mumanya nti mpuuga ye yali emabega w'okutta abantu b'e Masaka. Singa taguwaaba. Naye bw'aguwaaba gugenda kujjayo ekituufu baani abatta abantu e Masaka. Obujulizi bwanaleeta Kyagulanyi okakasa nti si defamation okusalawo. Oyogedde bulungi. Nti oba agenda ku witness list oba nedda. Era bw'anaabuleeta mu kooti nti si bya bulimba bye yayogedde si kalebule. Kwe bagenda okusinziira gavumenti efuule Kyagulanyi witness okulumiriza mpuuga. Okitegedde? Kubanga bw'oba omaze okugamba nti mpuuga ye yali emabega kuba bw'ogamba nti ye yali emabega w'okusibwa kw'abano mpuuga kimupiininga butereevu ku ttemu ly'ebijambiya oyagala oba automatically aba afuuse omutemu mu ttemu ly'ebijambiya. Gavumenti mu lulimi lw'amateeka efunye alibi ye Kyagulanyi yagenda okwogera nti ekituufu bino byali. Era kati Kyagulanyi ye tagenda kwatibwa nti kumuteeka mu Kaguli ka kooti. Ye kati gavumenti eyakubye eddamu ngalega kati tugenda okutegeera ani yatema ebintu. Kubanga omusango guno guludde mu kooti nga birivumbuka ne bannaabwe balwana okufuna obujulizi. Birivumbuka yani? Ye muwabi wa gavumenti mu musango ogwo. Muwabi wa gavumenti mu musango. Ba witness balese bonna tebamatiza. Tebamatiza. Evidence teri substantial. Teri substantial katufunye ekinyusi. Ekigenda okujjayo. Kino ekintu kigazi si bigambo bugambo. Ate mu mateeka ndaba kigazi. Kigaziye. Tebigenda kukomaawo yabyogedde kubanga bino biriko n'obujulizi obwa kamera obutambi weebuli. Bugenda kutwalibwa mu kooti. Tajja kubyega nsinze nabyogera ye nnyini yabyogedde. Tagenda kubyega. Kakati fefuko omujulizi wa gavumenti oyambe gavumenti. Okugikakasa ddala ono. Ye yali emabega. Kubanga babakwata. Ssewanyana ne Segirinya. Ne babakwata nti be batemaki? Abantu. Waliwo n'akatambi Segirinya kayogera ngaga nti bannange tuli babaka b'e Kampala. Batuleta bati Masaka. Kati ate Masaka batuyunga batya ku misango gye Masaka nga ne Masaka waliyo ababaka bakikirirayo. Kati obwo butambi bujja kuvaayo. Bonna bugenda kuvaayo. Obwo bujulizi guno omusango guyenda kugaziwa. Kubanga tubadde tulaajana bulijjo nga tuga abantu b'e Masaka ddala ani yabatemula. Kati omujju omutemu alabise. Mpuuga bw'ogaana oguwaaba gavumenti egenda kukwata Kyagulanyi afuuke omujulizi.
singa Mpuuga agamba bwe bwoba towabye defamation gwe giveeko ne government yo egenda kukwata gwe Mpuuga ekuyole ekusimbe mu kooti omujulizi waayo asooka ye Kyagulanyi ajje atandika okulumiriza era Kyagulanyi naye yennyini ajja kwongera okuwa government mu statement ye gundi ye yaŋŋamba omu ku baana abaali emabega kuba kiteekwa okubanga nga mu bantu abaatema nga mwalimu ne bafuutu soja Mpuuga be yakozesa be yabadde asaasira wano nsaasira bafuutu bigere bafuutu soja ono ajja kubatomeza Mpuuga bannamateeka ku side ya government balina ojanalizinga kigambo ku kigambo nkulu nnyo statement ya Kyagulanyi nkulu ne statement ya Mpuuga nkulu buli wamu mwanalizinga kigambo wadde otegeeza ky'okwogera kye naye Mpuuga ffe kye government kyegenda okusinga okwesibako genda owaaba omusango ogwa defamation bw'omala okuguwaaba okakase kooti nti eno si defamation bw'omala kwakasa nti si defamation Mpuuga ayolebwe bw'amala okuyolebwa gw'ofukemu bye nayogedde ku Matiya si bya bulimba bituufu ojjukira Ssenyonyi ng'awaabira ddiini defamation ddiini bwe yali addamu omanyi bwe yagamba kya nange nabiraba ku social media tegunnaba kusalwa ati ye defense ye bwe yakola bwe yayogera defense ye yaliwo balooya nga baddamu kubanga olina oteekayo defense oli bwakuwaabira teekayo defense kati Mpuuga wanawaabira Kyagulanyi balooya ba Kyagulanyi badde ateekayo defense eraga nti bituufu temunayingira mu bujulizi buli oba ogenda okubeerawo mu kooti wakati wa bannamateeka nga sikunjuyi zombi obwo ebyo temunabiyingiramu naye oteekwa okuteekayo okwewozaako okuddamu gwe nga munnamateeka wooli kakati sinzira ku statement zona ajja kukiraya nti kuzikira nti omugamba mbulira kati bannamateeka ba ddiini we baali baddamu ku Ssenyonyi baagamba nti omuntu waffe binagamba yabiraba bulabi naye ku mitimbagano nga bitambula Ssenyonyi yali akawumbi kamu mu bukadde 7 ku civil aviation yabiraba ku mitimbagano kati omusango bategukyali tewali kitegeeza ye ddiini yali talina evidence ye yabiraba ku mitimbagano naye yagendera ku ebyo ebyali awo kakati kijja kuba kizibu ebintu ebyalabika ku mitimbagano ogenda kumuwaabira kati byali ku mitimbagano social media yogera buli kyesanze naye kakati bino si byaba Kyagulanyi tasobola kujja nagandi nabiraba ku mitimbagano ekyo kyanjawulo omu ku kya ddiini kubanga ddiini yali tabikakasa naye Kyagulanyi yayagadde aleete n'omujulizi akakasa ekyo ate nga yomukuba wawabe naye omujulizi n'ananaagira ng'atya ebinaddirira kubanga amanyi implication ezisobola okuvaamu yono yalowooza nti bisobola omukolera n'akomawo kati Kyagulanyi anoonya ekimukomyawo yalowooza nti kino kisobola omukolera n'akomawo naye azanyira mu bulamu bw'abantu abattibwa e Masaka ng'abantu bakyalina amaziga abaana bangi tebasoma bafiirwako bazadde baabwe mutemuli ebijambiya abakyala bafuuka bannamwandu abasajja bafuuka bassemwandu babayita bamulangambi si bassemwandu bamulangambi abaana bafuuka ba school drop out kuba bali kati ku kyalo bakuba misota kubanga bazadde baabwe battibwa so kati wano tewali kuzannya omusango guno mu kooti gyeguli kubanga kooti tegugobanga nti gwabulwa obujulizi kati obujulizi bugenda kwongera babiri vumbuka kati bakuba bulatinga omusezi aliraanye limbo balina obujulizi buluma bali Mpuuga bw'otawaaba musango guno Mpuuga agamba amateeka agamanyi era y'omu ku baaliyo nga Segirinya bamutamu kooti yajja na practicing bulungi nnyo bw'otawaaba musango guno Mpuuga ebivaamu olimanyi bagenda kukuyoola ogenda kumalira mu kooti ate Kyagulanyi ajja kulumiririzeeyo mu kooti kati genda owaaba obujulizi asooka abuleeta eno so kino si kya bulijjo bannabyabufuzi bakikozeseza Kyagulanyi yakikozeseza ng'okwagala okukomawo oba okwagala okukomawo mu bantu nenga abadde alina ensonga etambula ya Eddie Mutwe yabadde tekyaliwo yaweddewo ate kati yadde ekyatambula yabadde tekyatambula kati anoonya diversion endala ayagala kuba Buganda first eno naye Buganda first ebalemye nubu tesobola kuba bagikuba okufa obufi naye tebagisobola kubanga omanyi lwaki tebagisobola kati bano balumbuye ne bannaabwe babuloga be bagamba bwe tukuba Buganda first
ate tugamba tuli ku nsonga za Buganda ate kiri si kibiina ate kiyimiridde ku nsonga za Buganda kati bwe tukikuba tuba tetwekubye kati bakyali awo bakikubaganya ebirowoozo naye Buganda First bw'ogikuba manya oba oli mu kwekomerera inchi 6 mu kigere kubanga ffe tetuli kibiina era tetulina bampuuga tubaaniriza abanuupu kuba mpuuga wa nuupu tumwaniriza bampuuga abanuupu tubaaniriza anti tannaba kusala ddiro mu butongole twagala kulaba jadda lumbuye nawe NPF netia babuloga nga tebalina mu Uganda mu tebamanyi bitambula ne balina okujoogerera anti kati ekyo kizibu ekinene nti nuupu teyina bakulembeze basobola kwanja nsonga nga bwenzanjawa tebayina wanga nebiye Masaka bagamba nti bannamawulire babirimu be basiba era bagamba mpuuga yabiri emabega abanuupu we bagamba mpuuga yabiri emabega nti yali emabega wabano bannamawulire abasiba abaana naye bannamawulire abo mwabayita mwagaana okubayita nemwewulira kasajja fuba kati kyenkugamba bwe bujega nti nuupu teyina bukulembeze erina bajega beereere kubanga yali eyita nti Matiya kamera ye mujono milioni 5 naye muba temugyonoonye naye nga mumanye ebigenda okuvaamu kubanga ekigenda okuvaamu mwali mukimanyi kati newe bakasimuke keekayonoone wano mwakutte abantu nalabye abantu abasibiddwa Masaka be batadde jo mu kooti nti baali ku mupiira ogumu ne babba emitwalo 10 ku musirikale wa poliisi nti n'akasimu ka mitwalo 5 musirikale nga yaloba nnyo kakati ne babavunana emisango gy'okubbisa eranye lyanyinaki naye mba mumanye ekinaavaamu Matiya ne woba omubbyeko essaawa ye muyita muganda nti Matiya essaawa yo yiino banaye mutusonyiwe baali bajja kuyita bannamawulire abo ku kitebe wano buli omu aleeta ekigwe bakubbako kamera milioni meka nti 5 ziizo ate gwe bakubbako ya meka nti milioni 2 ziizo ate sweta ali ya meka nti ya mitwalo 5 yiyo kati bagamba nti bannaye twetondera bannamawulire abakolebwako effujjo mubaliyirire oyo yatusibwako buvune mu mujjanje kuba bannamawulire baalaga bangi nga baakubwa mubajjanjabe mwetonde ku lw'abamemba bammwe abakoze ekyo kigwe kubanga ekitegedde ne kwefudisi kyaliwo bakuba waneeno bakwanze tebasobola kunkwasa bakifeesi efudisi after the following days yayita be baakuba bonna bakosebwa amasimu gaabwe ne bagasasula ate ne beetonda n'okwetonda ekintu ne kitambula ne Muhoozi twamulaba wano Muhoozi oli David Muhoozi bwe baakuba bannamawulire wali ku Human Rights baba yajja n'abeetondera ye yennyini Muhoozi nali bannaye mutusonyiwe waliwo ebya bitatambudde bulungi ne biggwa kati mmwe kino kyabalemera kuki kubanga bo abakulembeze babo olw'okuba bajega balina endowooza egamba nti buli kimu ekibaawo kibawanika buwanisi naye tosobola kukuba muntu wa muntu n'omugjamu eriiso oba n'omukuba n'omutuusaako obuvune n'olowooza nti kigenda kuwanika buwanisi sijja kukakanya bukakanya okitegeera so kye baakola ekivuddemu kyekino bannamawulire kugenda mu kooti ne beekubira enduulu kati bandyagadde beekubirewo enduulu nuupu baagiwandiikira baga nti bannaye tubawandiikidde ensonga zaffe ze zino ne babawa n'ensaleesale wazijukira twalina essanyanyu ku paalamenti lyakabaawo n'agamba nti abantu baffe tebakubye bamawulire Masaka ebyo waliwo ababiteekateeka ne bikomaawo naye Ssenyonyi gwe ng'eyali munnamawulire oli munnamawulire lwaki tewayita bannamawulire abo naye wandibayise ku paalamenti ensonga zabadde zitya kya kino nekino kati gwe kwatagana n'ekibiina kyo gwe obagabe bannaye nze mwogezi w'ekibiina omwogezi w'ekibiina era aba munnamawulire muli bannamawulire bannange nze mwogezi w'ekibiina naye ebintu byammwe kabisasulwe era tubeetondera nga bannamawulire bwe wabanga abavubuka baffe bakolamu empisa ensiiwuufu tubeetondera olw'ekyo ekyabaddewo era tujja kulaba nga twongera okubatereza n'okutegeera ngeri ki gye balina okwandolingamu wabeerawo embeera etali ntuufu ekyo nekwekangabiriza anti bujega kulowooza nti kwemanya kasajja fuba kyenkugamba amaanyi tegali Abaganda bagasinga embazi yewaata emmere ate n'ensanafu bw'ogizooga totuulamu ntuule kati bo Kyagulanyi balowooza nti buli nsanafu bagizooga n'okutuulamu ne bakolaki kati zaabalumye era kati zibaluma ffe tubadde banze mbadde memba wa NUP nze kati president w'ekisinde kino ekya Buganda First mbadde memba wa NUP bino nga mbibagamba ndi munda ne bagamba nti bane tuyite bannamawulire bano nti gwe tolina kyotugamba ye njogera yaabwe tolina kyogamba gwamba tebiina makulu
akati sawa eno mubitadde ku mpuuga gwe bakuba omuntu akyo sense omuntu nga alina obwonga ategeera asobola ogamba nti mpuuga yabiri emabega mpuuga gwe bakuba bakubye matiya matiya bakuka ndi wano nkubye nkujjeemu eriiso kakati mpuuga abiyingiriramu lwa oba Kyagulanyi abiyingiriramu kyo Kyagulanyi yabadde emabega wooyo yakubye ewakansa okuba matiya okumugjamu eriiso nedda akitegedde bubavunaanyizibwa bwange era ne mu kooti nze gw'otwalayo baba Edi Mutwe ye yakuba Akirewo ye yakuba Mugumya Gaddafi n'abalala abakuba bonna bakwatibwe batwalibwe mu kooti ku lwabwe ne Gaddafi gyali lwakubanze kyempakanya mu nkwata yawe bino okusooka okubatwala ate ne babatulugunya naye nze ndowooza ebyo babatulugunya lwabiri ate ebirala bali badde babakwata mu nkwata butereevu ne babavuga mpaka Masaka ne batwala ku poliisi Masaka ne bakola statement ne basimba mu kooti bino ebyokubakuba n'okubatulugunya ebyo tetukkaanya nabyo ebyo bikyamu naye buli omu bwe bakooti nga bwe babatte mu kooti babatwaleyo naye basobola bwe bava mu kooti basobola owabira gavumenti okubatulugunya Bakirewo nga bwe baali batwalibwa mu kooti bo tebakubwa nga bwe baba bamukwata naye ennaku 2-3 ne bamutwala ne baga nti ali ku poliisi twakizudde ali ku poliisi e Masaka ne Mugumya naye ne bamuvuga gwe walabako obuvune bonna nga bwe twalabe ku Edi Mutwe kitegeeza ku Edi Mutwe waliwo ekizibu ekirala ekitali kiri wadde naye oguli omusanga agulina naye si kyekyo ekyamukubiza n'okumutulugunya kyadde kirala fe kyetuwakanya naye tubagamba bwe muba muli ssente z'abantu nammwe muzirye nga mumanyi ebigenda okuvaamu kuba ssente mwazeeriira Edi Mutwe oba wali ssente z'abandi wazirya ku lulwo tiwali yakutuma oba mukama wo ye yakutuma ebyo byamu so Mpuuga ono lwaki Kyagulanyi Mpuuga yakola ki Kyagulanyi ekyamaanyi ekimukubye okutuuka olwaleero miliyoni 5 ziri miliyoni 5 nze ndowooza nti miliyoni 5 zaali ntono ku nsonga okutunula okusinziira ku kiriwo kyali kikyamu Mpuuga okulya miliyoni 5 naye okusinziira kati ku bigenda mu maaso biraga nti miliyoni 5 okitegeera kyali kikyamu Mpuuga okulya miliyoni meka ze beegabanya ne bakomishona bane kuba teyazifuna yekka era Nuupu we beevumirira tulina ovumirira abakomishona bonna naye Mpuuga kati kiraga nti kisukka ku miliyoni 5 okusinziira ku biriwo okuzirya tukivumirira endala kubanga tulina n'obujulizi obuliwo obutambula nga bulaga nti Ssenyonyi ate yali ezisinga ku ezo nti ate yafuna ezisinga ku ezo eziri mu miliyoni eziri mu 8 n'okudda ng'ate loopuwa omulina ng'ate naye waliwo ebimutambulirako okitegedde kubanga waliwo n'ensala ya kooti oba yali yakuttaala oba yali etya kooti yaliwo negamba nti sente bazifuna mu butuufu ekirala sina nsala wa kooti yokka n'ebitabo bya paalamenti biraga nti sente zino zayisibwa mu kakiiko ka paalamenti akembalirira n'akakiiko by'amateeka mu paalamenti n'eziyisa ne bazifuna kati ate gwe Ssenyonyi ezo ze bagamba ziwafunira mu bibokisi nga tezayita na mu paalamenti tezirina na wantu wonna we zirabikira so ebyo byonna ebyo bya bufuzi tusobola okubivaako naye kati kikulaga ensonga ze mugamba ze muliko ez'okukyusa obukulembeze bw'eggwanga naye kati kiraze nti Nuupu ensonga zeeriko si za kukyusa bukulembeze bwa ggwanga kyova olaba nga ffe Buganda First twavaayo ntugaa tukooya abantu ba Buganda otuzanyira ku mutwe muli ku nsonga zammwe kufunayo babaka ba paalamenti 20 n'Empuuga afuneyo 15 mufune akasente mutandika osolooza ffe ebyo kati abantu ba Buganda awo twavuddewo era Bampuuga tubagamba mu bisinde byammwe bye mukola mujje ffe tetulina gwe tugenda kusibira bweru nga Buganda First ofiisi zaffe nzigule mujje tubateere ensonga zaffe ku mmeeza tutambule nammwe oba oliwo NRM jangu ne wona aba President Museveni tujja kwaniriza tutambule naawe kasita tunaabeera nga ensonga za Buganda tuzadde ku mmeeza ne mukkaanya tize zigenda okola ki okolwako era ne Katikkiro bwe yabadde mu lukiiko lwa Buganda yakyogedde banaye abantu banywa na bisolo ebintu bibi embeera mbi mu Buganda naye abaka betwayise wano tewali alinyeewo kati abonoga nti bakiikirira abantu ensonga z'abantu bazibaako tebawadde ensonga yonna tebaka tuwandikire olukiiko ng'akabondo ka Buganda kino ensonga lwaki tetulina bakulembeze
botunulira seeke abali kuseeke yenaalemu aba Buganda nga Kiwanda talina na office ku kitebe kyenaalemu bali kububalaza kwe naye museeke balingizaayo bulingiza webati tebamanyi ne byatambula atulayo. So obuyinza omuntu wowe yagala kumanya nti obuyinza buba buyinza. Rebecca Kadaga amaze emyaka egisuka 30 ngali mu government, mbaka parliament, deputy speaker, speaker wa parliament, kati minister, naye yesimbyewo ku kyalo kye java nga yagala bwa mawulire ku kyalo. Amulabye Kadaga. Namulabye. Sibyangu. Oganti bannaye. Eggwanga liragawa. Namulabye. Okubayita okweyagaliza. Tofaayo kuba okulembera. Ekyamawulire w'ekyalo kutali na musaala. Owe NRM. Owe NRM. Kitegedde ndowooza. Ati obaka ba parliament abana abo. Oyo kyegeza balina kufiirawo wali. Wonna tukome wano ndowooza. Tukome wano. Ziwe zaana. So ngaffe nje kansibula abantu. Njagala kusibula abantu nga Buganda First. Njagala kwebaza bannange bwe tukola nabe emirimu mu Buganda First executive yaffe. Abantu mwenna abali mu diaspora. Ali Samusanga no Musamusanga. Muganda wange Kiwanuka. Atuwayo ku simu za Samusanga. Kiwanuka yangambye nanga nti omusajja oyo ajja kufuna essimu. Nanga naye essimu yaffe budulite wagisoma ne muganda nti obudde eryanda lyagwako. No soma ennamba. Kyennamba tulina ogisoma nti ate ogiteekewo abantu bagiwulire. Neerabidde no otandika ogisoma nga tutandika. Soma ennamba. Ojja giteekawo wali golina engeri yojja ogiteekawo wali abantu bagiwulire. So ennamba yaffe ng'aba Buganda First eri 0702 93 96 23 namba ya WhatsApp. Oteekako message kugatte ku WhatsApp group osobola oteekako akamwanya akayamba okulaba nga ekisinde kino kitambula. Kuteekako akasente akayamba sente ziyambako okulaba nga emirimu gitambula mu Buganda First. Ya MTN eri 0782 658 75 emu. Wonna obadde osinziira Kiwanuka muganda wange nkwebaza. Muganda wange Patrick ali London seba akwagala nnyo yakuyise emwero emwero mundabira Patrick ali London mugamba asindike ku sente Patrick mukama abakuume mwera wona bado sinzira okubeera nga otabona ko olwa leero tukomye wano ne Kanso Hassan Nsubuga president w'ekisinde Buganda First kama abakuume tujja tandikira onako olulala akuume atakumira mpeera wangale nnyo sawa sajja